Yenzo omukugulu kungunu okubuuzaako n'okwaniriza mu the inside story olunaku olwaleero tulina bingi bye tugenda okuba nti ate twetegereza. Bingi ebigenda maaso mu nsi yonna ogenda kuba obitegera bulungi. America, Iran, EMP, WC, RC 135R ntegeeza ki awo natuli mu ddwaniro ogenda kuba munaffe obitegera bulungi. Batugambye nti eggwanga lya Iran ne bamuleba kukangaza nti bayinza okuba nga balina kye bayita EMP, electromagnetic pulse, temanyi nuclear weapon. Kati America bwetegedde ebyo ne twesembeza, America basembeza balina ennyonyi ey'omutawaana gye basembeza ziri bbiri. In fact ngenda zikubuulira America bajja balinga RC 135 ejja, WC 135 naye mpuliriza nti eri mu kkubo. Biki ebigenda maaso wano? Ayatollah agamba ki? America egamba ki? Kale nno n'ebirala bingi tubirina, tugenda kuba tubyetegereza. Bwe bali nyataddeko Pal FM ekwera omuntu wa bulijjo, tugenda kudda kuwana mpuliriza e Kampala Uganda tukubuulire ekiri mu Uganda Civil Aviation Authority kisa kinegula abakulu baagala kubafuumula side eyo. Tutegedde nti mu kibiina kya NUP waliwo batandise okuba nti balwanira obwa speaker. Nswera eyina getuleetedde side yawo obwa speaker. Then tujja kuba tubiraba n'ebirala bingi ebigenda maaso n'okuba nti munnaffe ebitambula. Bwe bali nnyo okuba nti otaddeko ekkula wonna w'oli yenza omukugu kasooke twejjukanye wano oluvannyuma tusimbule. Bwe bwali mu Inside Story. Bwe lwali bwe luti mu the Inside Story ziri ennaku z'omwezi 3 February omwaka 2026. Olwaleero lunaku lwa 34 olw'omwaka guba guyina ennaku 303 mu lumu zokka ogenda maaso n'okuba nti guggwako. Kaakati tujjukira emyaka egimaze okuba nti giyitawo, emyaka giri 21 egimaze okuba nti giyitawo. Kasookedde nga ennyonyi eyitibwa CAM Air Flight 904 egenda maaso n'okuleka nti egwa mu nsozi eziyitibwa Pamir wali mu ggwanga ettiibwa lya Afghanistan. Ennyonyi eyo yatta abantu 105 bonna abaagiriko. Akabenja ku kaaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 yali February omwaka 2005. Onaku olwaleero gy'emyaka 21 egimaze okuyitawo. Bwe bwali mu Inside Story. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Ene Pal FM ekkola ery'omuntu wa bulijjo. Wabali nnyo okuba nti munnaffe otumbudde wonna w'oli. Tugenda maaso n'okuba nti tubitegeera era nga tutandikidde wakati ampuliriza mu ddwaniro. Gye tutandikidde olwaleero ntandise na mu America, malenzire ku mu Iran n'Omuyisirayiri tumalirize eddwaniro. Ntandikidde awo kakati ampuliriza America nga tatuwadde ensonga yonna lwaki akikola era lwaki budde buno. Sajja bayitibwa America nga tebatuwadde ensonga yonna akadde kano tugenze maaso n'okuba nti tubitegedde tugafunye. Ba America bunkenke bungi wakati w'eggwanga ettiibwa lya America n'eggwanga ettiibwa lya Iran. Newankubadde ng'olunaku olwajjo twategedde nti omukulembeze akulembera eggwanga lya Iran ye President Dr. Masoud Pezeshkian bw'atyo yagenze maaso n'okubika nti yakkiriza era n'alagira ttiimu eteesiganya n'Amerika bagende maaso n'okuba nti bateesa ku ki? Ensonga mpuliriza za uranium kilograms 400 bazirina. Iran ayina
in fact nga tutandikiddeko kaawo ngenda kuzza ku America wano nkubuulire the constant phoenix nkubuulire the nuclear sniffer lwaki agireeta budde buno naye kale president w'eggwanga lya Iran ye Masudi Pezeshkian yagambye nti beetegefu nnyo ttiimu bagiragidde bwabawo omukisa basobola okubika nti batuula n'America bateese America oyagala ki message ya Iran ebadde kiriya ebbanga lyonna nga bagamba nti bwe mutulumba tubalumba bwe mugamba okuteesa tuteesa naye tuteesa tetulina tosobola kuteesa naffe nga tolina embooko mu kasonda kati ekiriwo kiri latest baagala okuteesa akadde kati ensonga ekulembedde mu byonna ensonga ya Iran erina kilograms 400 eza uranium ali enriched bayina uranium ampuliriza eggwanga lya Iran bayina uranium ali enriched bwe ngamba enriched tegeeza nti gwe bamaze okukulaakulanya ali ku bitundu nga 6 ku buli 100 ekitongole ekya the International Atomic Energy Agency report gye baafulumya omwaka ogwedde eno nuclear watchdog ya kibiina kya mawanga amagatte baategeeza nti abasajja balina kilograms 400 in fact ne mu lutalo luwedde omwaka oguwedde yadde nga baabakuba baasigaza nuclear basigaza uranium waabwe uranium ono ziri kilograms 400 era nti balina gye bazikweka ali enriched ebitundu 6 ku buli 100 bagamba nti enriched to 60% purity well above the level used for civilian purposes. Iran agamba nti ono uranium gwe balina nti ye bo baagala mukozesa for civilian purposes naye bw'oba ng'oli ku 60% kitegeeza nti oyo aba takyali for civilian purposes. Oba osusseewo eyo grade gy'oba otuuseeko oba otuuse ku grade ekola ebyokulwanyisa okitegeera. Kakati ekitongole kino kigamba nti singa ono uranium gwe bayina bamwongerako, yes, if further refined ne bongera, maama babaira basobola okukola bomu za nuclear eziwerera ddala 10. Iran just 400 kilograms of enriched uranium Iran esobola okukolamu bomu eza nuclear akaseera kano bweba yagadde. Iran bwe babeera baagadde basobola okukola bomu za nuclear eziwerera ddala 10. Kati this is the fact nti omwaka ogwedde Iran baamulumba ne bakuba enfo eza nuclear Fordo Isfahan okitegeera naye enfo ze baakuba wabula tebaakuba materiyo waabwe baasigaza oba baamukwekawa oba aliruddawa ziri kilograms 400. Isirayiri tasobola kubeerawo nga Iran ayina uranium oyo. America naye tasobola kukkiriza Iran abeere ne uranium oyo. Kati ekibatwala ku mmezo waayi uranium mutuwe oba kale mutwale mu ggwanga eddala abeereeyo tobeera naye muterese waakiri Russia waakiri eggwanga eddala. Kati bimunti gwe babusudde okwandi bateesako abasajja bakweka uranium ziri kilograms 400 naye enough to make 10 nuclear weapons ebyokulwanyisa 10 ebyamaanyi aga nuclear kilograms 400. Kakati byebizinya abasajja b'Amerika oluguje ebigenda baso kwandi bateeka ku bunkenke n'Abayisirayiri bagamba 400 otereka byaki? Otereka byaki? Kakati mu byonna ekyo ekigenda maaso Iran yakukulira kilograms zeezo akimanyi nti oyo gorodi gwayina bwe basalawo ne bukyenja ne bagamba tugenda kukola nuclear basobola kweyo level kwe bali. Kakati kantuuke wano tetunnaba kutegeera omusajja ayitibwa mu America lwaki kino akikoze budde buno naye amole ge tuyina gatutegeezezza nti Abamerika basembezza ennyonyi gye bayita nuclear sniffer. Obunkeeke nga bungi wakati w'omu Iran n'America kati basembezza ennyonyi bagiyita the nuclear sniffer. Yamaze dda okuba nti etuuka awo e Bungereza kati etuuse ku Bulaaya. Omanyi okuva Iran ogenda e Bulaaya okumpi okusinga okuva Iran ogenda mu America. Kati US Air Force ekinyonyi kino bamaze okuba nti bakisembezza kye bayita nuclear sniffer kiwunyiriza nuclear. Naye era kansooke nkujjukize kino omwaka ogwedde America bwe yabadde ajja mu operation the midnight hammer okuyamba ku Isirayiri okuba enfu za Iran nga balensezi
the GBU banker busters babadde bajja okuba nti bakikola omwaka ogwo ogwedde basooka kugireeta ne bagituuza e Bungereza bagiyita the nuclear sniffer oluusi bagiyita the constant phoenix bagituuza e Bungereza bwe baamala ne bagenda bakuba Iran mu kiro mu the midnight hammer operation nga bwe bagikola kaakati ne ku mulundi guno ekomyewo duli yatuula Bungereza nga bagenda okujja ne ku mulundi guno ezze tetumanyi ezze kola ki ewunyiriza nuclear mbagambye nti abasajja balina kilograms 400 bayita nazo bazikuuma butiribiri kakati ennyonyi eno emaze okoleka nti etuuse ku kiseera bakiyita Mildenhall kitundu bakiyita Suffolk munda mu ggwanga erya Bungereza ng'era luli mbagambye nti wano ebeera kumpi ne Iran okusinga ng'eri mu America bamaze okuba nti bagireeta tetunnamanya lwaki bagireese bagiyita WC 135R a special reconnaissance aircraft that monitors ekola mulimu ki it monitors atmospheric radiation levels egenda maaso nokabika nti epima atmospheric radiation mu bwengula nti singa omuntu aba ne nuclear omanye America eyo mugiraba yeggwanga erisinga okubeera equipped mu buli kimu America giraba edduka bulijjo mbagamba nti alijja America kuba super power ajja kwetaaga okukola ebintu bingi bana abasajja mubalaba ne babeera tebakusemberedde kakati waliwo wakidogo eyitibwa International Atomic Energy Agency gyembabuulidde nti bagenda Iran ne bakizuula nti waliyo kilograms 400 eza uranium enriched kati bo beetaaga kutuuka ku ground but ku level y'omu America teyeetaaga ekyo nedda essaawa eno ye America ng'anaaditekitinga singa Uganda otandika okukola nuclear n'otandika okugezesa Omumerika tekimwetaagisa kujja kutuma bali ba UN mbu bajje bakebere agireeta n'agiteeka mu bbanga neewunyiriza kyova amagambe nti eno bagiyita the nuclear sniffer eyo kati batugambye maze okutuuka e Bungereza jozi we yali nga bagenda okukuba eggwanga etibwera Iran ne bagenda maaso n'okulabika nti ampuliriza bakiteeka kinyonyi kyabwe kiwunyiriza gwekola nuclear mugezese oba baako engeri gy'okukutamu bweyagala kukola nuclear tolaba nti balina nuclear muyitirivu naye tebaagala ggwanga ddala lyonna kubeera nayo era tosobola kugezesa nuclear tosobola mukola ne batamanya WC 135 Constant Phoenix a special purpose aircraft okuva mu kampani etibwa Boeing omulimu gwayo amagye ga America g'omu bwengula US Air Force bagenda maaso n'okuba nti bagikozesa to collect samples ekuŋŋanya sample from atmosphere okuva mu bbanga for the purpose of detecting ogezaako okuzuula detecting mu America and identifying nuclear explosions basajja buyina ebyuma okkerezaako olumu nti abasajja buli kimu bakirina America detecting and identifying nuclear explosions singa nuclear yakubwa awantu bwe n'ogamba nti okubyewo nuclear bajja ne bategeera ennyonyi eno oluusi bagiyita the weatherbird ya America oba the sniffer ziri bakola 14 naye balina 3 zokka akadde kano ezikola omulimu ogwo bagambe nti bamaze okuleka nti bagituusizza wali munamu ggwanga etibwa erya Bungereza etudde side awo kati abo beera teri wala nnyo n'eggwanga etibwa erya Iran abasajja bano wakati mu kugizimba Constant Phoenix eno gye nkubulidde erimu modifications baze bagikolamu okumala ebbanga era oyinza oziyita onboard atmospheric collection suit bagiteekamu onboard atmospheric collection suit bali munda naye basobola okusoma obwengula nti ekiri ebweru eno empewo eri contaminated with nuclear radiation ne bamanya nti kakati ono yagezeseza nuclear ate era yasinzidde wano kakati eno suit eri ku nnyonyi eno yenyini gye nkubulidde the sniffer esobozesa abali mu nnyonyi batula mu 33 mubeeramu 33 bonna nga bannasayansi bakafulu mu kudetectinga nuclear basobola okuleka nti badetectinga radioactive debris
ne balaba ebire ebiri mu kitundu ekyo nti birina mu radiation yavudde ku nuclear. Ennyonyi era mpuliriza abasajja b'Amerika nga bagiteekateeka bagi equipping with external flow devices ezigisobozesa okulekitinga kye bayita particulates ne baziteeka ku filter paper. Mwasoma ku chemistry baana mwa bampuliriza bagiteeka ku filter paper and a compressor system for whole air samples. Biri mu chemistry mungi nga bazuula wakikoze oba tiwakikoze byonna nga babikolera mu nnyonyi. Kati bino ebyandibadde bikolebwa ttiimu eri ku ground bo babikola bali waggulu mu nnyonyi b'Amerika. In fact oyinza ogiyita laboratory ez'okukebera. Kakati ng'ogyeko collection system gye nkubuulidde ennyonyi era erimu variety of air crew safety systems nti abantu baayo basobola obbasindika mu kitundu naye nga tebagenda kufuna buzibu. Bagiteekamu system gye bayita air filtration system oluusi bagiyita lungs mawuggwe. Kati eno nnyonyi naye Abamerika nti bagiteekamu kye bayita amawuggwe. Erina system bagiyita lungs sige mawuggwe. Amawuggwe gabeera gakola filtration gasengejja. Yes, kuba kusengejja empewo nti abantu bano abali munda mu nnyonyi eno 33 tebafuna buzibu bwonna ne babeera nga bali mu kitundu ekirimu nuclear already erimu amawuggwe gaayo ge bayita lungs system gye bayita lungs nti abantu bayo bagituddemu basigala bali safe ebbanga lyonna. Kakati yeeyo mbadde nyino gikubuulira ogitegeere kuba bwe twalengedde ng'etuuse e Bungereza ate nga ne Jozi bakikola ne bajja bakisembeza ekinyonyi ekyo kumpi n'eggwanga etibwa erya Iran ate Iran ne bamala ne bamukuba. Kakati era bagireese Boeing WC 135 Constant Phoenix oluusi bagiyita the Sniffer oluusi bagiyita Weatherbird. Emaze okulabika nti esembedde. Abamerika bagireese nga teboogedde nsonga yonna lwaki bakireese. Ekinyonyi ekyo kyenkugambye nti kiwunyiriza nuclear inna ne wabeera ali luddawa bw'oba olina test gy'okoze basobola okuba nti bategeera nga bali mu bbanga. Kaakati tunnamanya nsonga nnene lwaki bakisembezza okumpi n'eggwanga eriyitibwa erya Islamic Republic of Iran Nepal. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements. Nkakasa nti okyali bulungi atuliriza bwebale nnyo weebalire ddala akadde kantugenda kuba atweyongerayo atukyali ku Amerika R135 agibabulirako naye tutegedde nti yasimbudde dda ate nga mugambe nti ku saidi y'omu Iran ngenda kujja nkubulira ebiriyo Tehran nateera n'ensonga eza EMP erowoozi bukuba nti abasajja ba Iran bagirira naye bannaffe ba Roka International Children Support Uganda ekitongole ekigaba bursaries mu masomero ag'enjawulo mu Uganda yonna kiyozayoza abayizi abayise ebibuuzo bya P7 ebyakomyewo. Roka International kisaba abazadde muleete abaana bammwe baweebwe half ne full bursaries mu masomero ge baagala. Roka International bagamba nti basasulira abayizi school fees okutuusa ng'omuyizi amaliza okusoma. Roka International esaba abazadde abakadde okugenda mu Roka mujje muze bujja bursaries zammwe mutwale ne ripooti z'abayizi abali ku bursaries. Roka International basangibwa wali Mulago mu Nsoba zone bakubire ku noti 7 noti 5 75 827 noti 7 noti 5 75 827 noti 772 888 335 noti 7 noti 5 75 881 27 bannaffe abo ate nga obafuna abulungi nnyo nnyini ddala buli kimu kijja kuba ate kikutambulira abbalabala. Bannaffe nno aba Gotelcom baddamu okujjukiza nti bali Wandegeya bakuleetedde essimu nate ebika eby'omulembe ddala bagamba nti essimu ku kimanyampola otwala ndagamuntu nawe alina driving permit osobola okuba nti ogitwala bw'oba tolina ndagamuntu ate nga bagamba nti bw'otuuka ku dduuka bonna abagulako essimu transport yanaabakuleese bagenda mukuddiza aba Gotelcom Wandegeya wali kumpi n'ebitaala. Kakati bagamba nti essimu ekika kya Tecno Pop 10
ku mitwalo 12 n'ekitundu osobola okuba nti ogifuna endala n'ozireeta mpolampola. Spark Slim eri ku mitwalo 27 n'ekitundu endala n'ozireeta mpolampola. Pop 10 emitwalo 913, Spark 40 emitwalo 14 n'ekitundu, Camon 40 emitwalo 25, Camon 40 Pro 29 zogenda maaso n'okuba nti ate munnange oteekayo oluvannyuma ogenda maaso n'okuba nti ofuna essimu weeyagale. Bagamba nti Camon 40 Pro 29 Hot 60 ebeera Infinix 14 n'ekitundu, Note 50 emitwalo 26, S06, S07 ne S16 bazirina bika bya Samsung okuva ku 14 paka ku 21 n'ekitundu. Gende wandegeya ofune essimu ku kibanja mpola nawe yagala eya kashi batuukirire bannafaabo basobola ogireeta wonna wooli. Ssimu Note 752 7549, Note 752 7549, Note 752 7549 bannafaabo ojja kuba tubafuna bulungi. Abasibyangu Dar es Supply Sibyangu Dar es Supply ne bagamba nti balina amata amalungi bakwebaza okubawagira era bakubiriza okwongera okunywa amata gaabwe kubanga amalungi temuli mazzi. Oyagala bongo oyagala kusuubira bwekwate ofune amata amalungi. Woofiisi enkulu ziri wali Nateto kumpi n'ebitaala Namasuba gye bali Ekibuye Masanafu Kasenge Kabowa Nsanje Kibumbiro Kakuka Twendeje wamu n'Ekireka. Abeetaaza Abasibyangu Dar es Supply bali ku Note 7 Note 2 288 866 Note 781 893 64 ojja kuba tubafuna bulungi. Ngomunafu ng'ekifuba kikulemeddeko kikulaakira tekikutuuka buli lw'okuloola olumizibwa mu kifuba naawe alina ssenyiga atakuggwako okaluubirizibwa mu kussa kozesa eddagala lya Lugave Herbal Cough and Flu Syrup lyakakasibwa NDA kakati gwalumizibwa alusaazi zikwisa bubi kikeeto obulwa appetite ofuna gaasi mu lubuto osesema ofuluma olusaayisayi weekwate Lugave Herbal Ulcer Syrup. Ensonga za ulcer zonna ab'oziwonye gwaluma amannyo galimu ebituli bw'osaayo ekinyogoga oba ekyokya gasanyalala bw'osinya bino bivaamu olusaayisayi weekwate eddagala nate erya Nana Herbal Mouthwash. Ate gwaluma omutemagulu musujja mugongo kamunguluze owulira obulumi ekiro nga weebase eddagala liririmu baliyita Chokomel. Genda mu pharmacy ne drug shops zonna okwetula eggwanga ofune eddagala eryo. Kakati nkuwummuzaamu nzije tumaliriza mu America bwe tumala tukurosinge tugendere gyagala okulumba mu basajja abali gomite abasajja bali defiant aba Iran. Omuntu ng'alabye n'amasomero agakonya abaana olugwa ebibuuzo nti ate tetwamalayo sirabasi omuntu awunya ati ebintu ebyo Totawaana